nga Dr. Kizza Besigye ne Ajobedi Lutale balina mission engaze nnyo ey'okuyeekera gavumenti nga bagifunidde ekirungo ekipya era nga balaba nti ekirungo kino ekipya kye bagifunidde eky'amaanyi we kinaawangibwa mu kyokulwanyisa kyabwe. Gavumenti y'omulabe Museveni tesobola yadde okumalako essaawa 24 mu bufunze tesula. Olw'obugazi bwa missioni eno ne balaba nga mu Uganda temuliimu ddiiro gazi kimala okusobola okujanjizaamu ne batuula balowooze ku nsi mwe bayinza okwanjiza missioni eno kubanga nnene nnyo ate essasi erisembayo eririna okukuba omulabe Museveni afutubadde ku bannayuganda emyaka 4. Abakugu we baatuula ne balaba nga eggwanga eriri seefu ey'okwanjizaamu missioni eno ey'omuzinze ennyo erina okugoba omulabe afutubadde emyaka 4 nga liggwanga erya Kenya mu kibuga Nairobi. Ne teweerabira nti abakugu bano abaatudde abasazeewo nti etuule Nairobi missioni eno akabiriiti akasembayo tewali nsi esobola kubamma visa. Bamaanyi nnyo ne mu nsi mwe batambulira basobola okubamanya nti gundi yazze. Mu nsi ezirina democracy, mu nsi Museveni mwatatuusa mukono, mu nsi ezisobola okuboggolera Museveni nga si Museveni yaziboggolera, mu nsi eziri ewalako, mu nsi ezituwa obuyambi nga missioni eyo yali esobola okuteesezebwayo kuba abakugu basobola okutuukayo bano abaagiteesezza. Ne balaba yewali seefu ew'okwogerera missioni eyo essasi erisembayo bakabiriiti akasembayo eggwanga erya Kenya mu kibuga Nairobi. Naye ng'eggwanga lyerimu n'ekibuga kye kimu n'emyezi egitannawera yadde 6 waliwo bannakibiina 35 abaakwatibwawo ku misango gye gimu era egy'okusekeeterera oba egy'okuyeekera gavumenti era ne baddizibwa okwaboobwe ne bawozesebwa eyo. Naye Dr. Kizza Besigye omuyeekera omutendeke era munnamagye omutendeke asobola okwambala ebiti ebibiri ate era nga bye birwanyisa gavumenti kubanga Besigye amanyi kye kitegeeza okubeera omusirikale wa gavumenti era amanyi kye kitegeeza okubeera omusirikale w'ekiyeekera. Besigye omusirikale w'ekiyeekera amanyi bulungi Museveni era amanyi bulungi obukodyo obukozesebwa n'okuyiwazi gavumenti kubanga yabukozesaako. Nga ne Besigye ono ayambadde yunifoomu y'amagye aga gavumenti amanyi bulungi nti gavumenti ya Museveni tosobola kugizannyirako oba kugiyisa kiyenje oti ku mumwa nga yo nkoko n'etakibojja. N'agamba nti nedda missioni erina kubeera Nairobi bwe baakwatira bali. Naye nga Besigye wa mirundi 2 akola ebisuula gavumenti era akola ebikola gavumenti. Bw'abeera ayambadde yunifoomu ya gavumenti amanyi Museveni nti abajja mmugwamu kubanga yagirimuuko era bangi be baagwamu ne mu biseera nga intelligence tennafuuka y'amaanyi. Nga ne Besigye ono ayambadde ekyambalo ky'abayeekera akimanyi nti eyo strategy tesobola kutwala buyinza omulaba asobola okugigwamu lwa nsonga nti yaliko omuyeekera amanyi strategies entuufu ezikozesebwa okutwala obuyinza. Ekyagwe Nairobi tekyamukanga kukyusa missioni singa eba yaliwo oba singa ezze buzzi. N'alaba nga ekyali Nairobi kyali kitono nnyo nga katika kibiriiti eno ayina kugitwala mu ggwanga lya Kenya ate Museveni waatuusa omukono. Oba olaba kisoboka? Dr. Besigye ne Haji Lutale baatambula bonna oba baatambula mu nnaku za njawulo. Baatambulira ku nnyonyi emu oba baatambulira mu nnyonyi za njawulo. Baatambula ku lunaku lwe lumu oba baayawula ennaku bwe baba nga baatambula bonna nga n'ababbi abagenda okubba obubbi omuzigo bwe baba bagenda okunona omunyago buli omu ayita mu kkubo liri baleme kuteeberezebwa kubanga ekibinja kyonna we kibeera automatically wakyayinza okubeerawo obuzzi bw'emisango naddala obudde obw'ekiro
bano abayekera abagenda okununula gavumenti era ng'essasi lye bagenda okuteesaako lyeri bula lyokka mu ky'okulwanyisa tuggyewo omulabe ne bateesika kugamba nti nedda buli omwagende lulwe tubuzeebuze oba omwagende mu nsi emu alweyo eyo gy'aliva ajje Kenya nange mmwegattireko awo naye ne bafuluma mu kiseera kye kimu era ne bayita ku airport y'emu oyinza okwesanga baalinnye ennyonyi y'emu ne batuuka ku lunaku lwe lumu bw'oba olaba kisoboka era ebeera mission nga ddala kituufu egenda kuggyako gavumenti naye nga bano abasaala bagikulembedde ate be batambula bati ng'ensanafu batambula beekutte bati gwoba olaba kisoboka oba olaba nga Dr. Besigye ye asobola okukikola batambula lunaku lumu oba baatuuka mu ggwanga erya Kenya mu lunaku lwe lumu kakati ekyo ekiba kibalemye okuddamu tugende ku kirala eri mwakwatayo babiri bokka mu woteeri mwe mwabasanga mwakwatayo babiri bokka oba mwasangayo ne bannakenya abalala bwe muba mwakwatirayo babiri bokka then bwali bwetaavu ki obw'obutoogerera nsonga eno mu Uganda kyokka ng'ate era bakimanyi bw'obeera e Kenya obeera ng'ali mu Uganda oba mulimu bannakenya be babakwata nabo lwaki yo gavumenti ya Kenya tennatusiigira ku kifaananyi kuba gisombera akabasanga baleeta obuyeekera n'ensi endala ebadinawunsinge era ebakangavvula esobole okusanyusa Uganda gy'ete ennyo okuzaama baalimu bameka baalimu babiri oba mwalimu ne bannakenya n'ekyo nkibalekedde tugenze ku ky'emmundu emmundu eno yali registered emmundu zino ze mugamba piste ebbiri ze mwakwata ne Dr. Kizza Besigye zaali registered oba tezaali registered bwe ziba nga tezaali registered then za bulabe eri gavumenti yaani eya Uganda oba eya Kenya waliwo pisito esobola okusinziira e Kenya n'ekuba mu Uganda era pisito weebeera mu Kenya eba egenda kukuba munnakenya katugambe nti Museveni ye yazeekengera nti zaali zigenda mu nsi ye kumuyeekera mu bufunze Museveni alina intelligence mu nsi etali yiye okusinga gavumenti ekulemberayo teweerabira teziri registered kitegeeza gavumenti teziinaako kulada tezirengera gavumenti ya Museveni yo yajjawo ebitangaazo ebirengera emmundu zino mangu ago n'ekimanya nti tezirina registered era abazikozesa baagala kuleeta buyeekera si mu Uganda si mu Kenya mwe bazikwatidde wabula mu Uganda nayo gavumenti ye Uganda nga teyeeraliikiridde nti ono ayagala kundeetera migozo bano n'esikayo busisi nti nedda ono tayeekera beeyo wabula ayeekera nze emmundu ezo zaali za bulabe eri gavumenti kyebbiri gwe omulabi wa vidiyo eno bwe boba otunuuliramu emmundu ezo zaali za bulabe eri gavumenti kyebbiri eya Kenya oba eya Uganda kubanga ate n'owa Kenya akimanyidde ddala bulungi nti owa Uganda amanyi okuyeekera zi gavumenti kubanga akimanyi ekyagwa e Rwanda mu 1994 amanyi essasi lye baakuba Desire mu mutwe amanyi ekigenda mu maaso e Mogadishu amanyi ekigenda mu maaso e Congo era amanyi ekigenda mu maaso e South Sudan n'atafunamu fiya kugamba nti nze ebiseera ebisinga ntera okukwatagana ne Uhuru Raila twepinga era tuli ku kibiina kya njawulo mu byobufuzi
ne waliwo etutuuka nga tulina okugatta obwongo okuyisaawo ebyaffe era waliwo ne lwe twagenda mu Uganda okuyisaawo ebyaffe ye n'atatyamu kugamba nti naye ye Besigye wano aba teyeegasse na Museveni kuyisaawo bibye tebalinze mu kuyeekera nze kubanga teweerabira owa Kenya yagenda mu Amerika era ne batta emikago gye batta ono n'agenda ew'omu China n'ew'omu Russia abalabe b'omu Amerika n'omungereza nambeemu era ne bamusuubiza n'oluguudo nga yetalowooza nti Museveni ayinza okulowooza nti nina bye nateesa n'abasajja ng'atandise okunsekeeterera era ye n'akiraba nti abaali basekeeterera ye si ye yali asekeeterera nze emmundu zino ezitali registered mu Kenya za bulabe nnyo eri Uganda so si za bulabe eri bannakenya naye nga mu Kenya waliwo n'omukungu eyakozesa obubi emmundu kitegeeza nti emmundu eri mu Kenya ebeera ya bulabe eri bannakenya naye ye ekyo n'atakitunuulira n'agamba abo basibe ba Museveni gende babeevunaanire eyo waliwo rumors ezigamba nti emmundu zino bayingira nazo kati kye simanyi ennyonyi zitereka emmundu oba tezitereka mmundu nnyonyi kyeyeetereka emmundu ne yeerabisa etyo ng'eyinza gikuweera ne mubwengula n'oyita nayo ku immigration kampani kyeye yeekera Museveni emuyeekeza pisita ebbiri era ziba nga si za nnyonyi nga zaayita ku airport Entebbe ne ziyingira ku airport ku Jomo Kenyatta ate Besigye ayeekera gavumenti ya Museveni eyeetaaga ebyuma mu Uganda ate afulumya bifulumye ng'abitwala Kenya bigenda kumuyambira Kenya oba yo wa Uganda wano ku immigration talina byuma biraba asobola okulaba n'eddoboozi ly'omuntu ayogera n'akimanya nti liyinza okuyeekera gavumenti oba liyinza okuleetera eggwanga obuzibu kine muhoozi bw'ayogera ekibi ku Kenya kitaawe kimwetaagisa okwetonda ku lwa mutamani we kimutusonyiwe bannange omwana yatabudde omuliraano ate n'atatya mmundu kufuluma nga zisala okuva mu Uganda ziyingira ensi y'omuntu omulala tebubeera buyeekera n'atatya kutangira bulabe buno era naye n'atalowooza nti lwaki ate zigenda eri ate zirina okuyeekera nze kubanga nafunako dda ku lukwe lw'okunjeekera era bwe kiba nga lukwe lwa kutabangula nsi zina ebbiri tulwanagana oba bafune bbeesi bo basobole okusinziira wali bankube Besigye yabadde omutuufu ow'okutambula nazo oba zaabatoloseeko nzikiriza n'oweeri ne zimutolokako era oweeri we zimala okumutolokako naye gavumenti yeeno neezuula nti ziri registered mu gavumenti ya Uganda lwaki ono ye si yapanikinze lwaki owa Uganda yakoze paniki lwaki owa Uganda yakoze paniki ne tugenda ku kya crime scene eri walala ne forensics baamukolera wala gwe simanyi baani abo abaamukola naye ate omusango guwozesebwa mu nsi endala era yo yakirabye dda ti guno gwa kinnamagye nyensi yeeno ye ekyebase ate nakiraba nti bano baabadde basibe baayo oba yaali badde yakutte dda abaabadde bakolaganye nayo nabo kubanga tebabadde ate na nsonga ebajja eri kujja wano nga bazze kwogera bwogezi ku kyama kubanga akyogeredde wano abanga akyogeredde eri kujjako nga waliwo abantu ab'omuzinzi be babadde bazze okusisinkana ng'abasajja baarisikinze gavumenti ya Kenya sinnawulira yadde omulema gwe yakutte mu nsonga eyo crime scene eri walala forensic yali wala gutamanyi nti oba baakola naye ne kkooti ewulirirwa mu nsi ndala ndowooza oba osanga Uganda koti mashu yafuuka Hague ate eyawa eya Kenya tugenze ku muloodi Elias Lukwago nga looya ow'omusibe yajja okunoonya
ebisigalira by'omusibe kubanga baamuleeta kiyumba anaagwa tebaamuganya yadde okweyamba kye yalimu kye baamufulumya nakyo. Gavumenti kyeyo egabira rights lawyer w'omuntu okugenda ku crime scene ate ye wali kye yeetaaga kubanga engoye obugoye zisobola okutambuliramu ebyekiyeekera oba zisobola okutambuliramu wayalingi nga baakozesa obwangu mu kuzikebereraawo buli kimu n'okukikebereraawo ne balaba nga kyetaaga kulekwaabo temubaddeemu kyabulabe nnyo era mubanga temwalimu kyabulabe nnyo. Ate baakwata baaki kubanga okukireka kiraga nti temwalimu kyabulabe. Ate mwakwata baaki bemutasanze na bulabe bwonna wabula ne basindika looya ow'omuvunaanwa agende ku crime scene akolekitingewo eby'omuvunaanwa ate awali kye beetaaga. Nga ddi bwe kyabeera ye nga ye Lukwago Ssenga omuzza mu kyama n'omubuuza gavumenti yaawe yakuwa permission mu kugenda okukola oba okukolekitinga ebintu ebyo yali ya Uganda oba yali ya Kenya. Era gwe mu kujja kyekyabeesigye ekyo ekyekyama kye wali onoonya nga bakimanyi nti Besigye tayinza kudda mabega lwangoye naddala mu kifo omwabadde emiwunyo. Kintu kyekyo ekyekyama, kintu kyekyo eky'ensonga kye wali onoonya mu kifo ekyo. Era gavumenti yo neetatendewalirwa nti tumugoberere kyonna kyajjamu tukimuggyeko. Kyali kyakyama kyekyo looya kye yali anoonya. Muluumu kiraayanti we oba bakiraayanti be mwe baabakwatidde. Tugenze ku audio nga Dr. Kizza Besigye ayogera ku by'okumuwa emmundu n'okuzaala wa His Excellency Bobi Wine nti abakeereyizza. Besigye omuyeekera omutendekera munnamagye omutendeke musiru ekimala okubanga obuyeekera alina kubukola n'abantu baateekenneenyezza abalinkinze information eyo. Besigye asobola okufuna ababangaale ne bamulowoozesa nti bagenda mumuwa obuyambi obusobola okusuula gavumenti. Era bwe kiba nga yakolagana n'ababangaale then ate mujja wa Moral Authority eddamu okutugamba nti oyo yamanyi nnyo Museveni era abo Bakyagulanyi tebasobola kuggyako Museveni oyo yamumanyi nnyo. Munnamagye mutendeke ejjukira naye munnamagye oyo aba mutendeke agenda asamwasamwa atyo. Ezo emboozi bazoogerera kwalo ku muyeekera omutendeke ngeri eyo eppeesa lye erisembayo oba nga ye pulaani yo esembayo. Ezo emboozi bazoogerera kwalo are you sure? Bwe kiba nga tebakyogerera kwalo ekigendererwa ky'okuzita kyabadde ki era ani eyazitadde era zaatandikidde wa? Besigye gwe yali ayogera naye ye yazitadde oba Besigye ye yazeeteeredde? Bw'aba ye yazeeteeredde ekigendererwa kye ki? Bwe baba nga bali be baazitadde kitegeeza nti si mukugu kimala okunoonya abantu b'alina okwesiga kwogera nabo ebyama ebyo. Era ebyo si bye bigambo ebirina okwogerebwa kwalo nga birina okusuula gavumenti. Ekigendererwa kyabadde ki ekyokuta audios zino? Dr. Kizza Besigye yabula lwa mukaaga mukyala we n'atutegeezaako lwakusatu nti omwami wange
yabula okuva olw'omukaaga ekiro amanye olunaku lwe yabula naye nga tavangayo kugamba ku ggwanga nti bannanga omwami wange yabula kyekyamugumya omwami we okuva ku lada n'asigala nga ye akyagumye oba n'asigala nga ye akyali muvumu okulaba ng'akyalina obudde kasooka alindeko era olwaba okulinda ku lwe yayogera ne bamuleeterawo mu ddakiika 2 ezaddako oba 5 bakkomyo affe tumulina ekigendererwa ky'okumukweka kyali ki oba eky'okukitukweka ekyo kyali ki kafuteji ku byagenda mu maaso ku olwo kubanga ensonga zino zirimu ekifaananyi ky'ensi endala nga Nsambya hospital bwe yayayaanye okutereeza ekifaananyi kyaliyo nti batuwaayiriza state Kenya egamba ffe ebyo tebitulya baaba nga Nsambya atadde obutambi okwewolereza nti batulumba ne batusotta state nga Kenya egamba ebyo tebitulya baaba mmwe mumanyi muzannye ebyobufuzi byammwe mu ggwanga lyaffe naye nga teweerabira kikkuba mu foreign policy oba oluzungu lweronzi naawe mu nsi ezigaba obuyambi kikkuba mu nsi ennwanirizi z'eddembe ly'obuntu kikkuba kyokka ate wano balinawo enkambi ze beesiga waliwo abanoonyi b'obubudamu mwe bateeramu ssente okubeerako awo nga badduka ekibambulira ensi nga Kenya n'esigala ng'omugguutu ng'erinnya lyayo oba ekifaananyi kyayo kisiigibwako ebisooto kimettebwako ettooni ensi nga Kenya n'egamba ffe ebyo tebitulya era mpawo kigawo na kimu kye tugenda kulya naye ng'erina obuyinza obuproducinga footage bwe kiba nga footage tebamulina ng'abajja baagenda naye gwe era teweeraliikiriramu nti sinze nfuga Kenya baginfugirako bayinza n'okumpamba ekiro nga neebase oteekewo embeera eraga esaba state of emergency nti mu Uganda mu Kenya ndabika nnumbiddwa munnange olage bannakenya kale n'abanna abali mu kuvuga ndi bannaaye Zaakayo lutaakoze baati adnange Dr. Besigye n'otaga nti bannange nze nedda mundeke producing footage mbalage nti nze bino sibirinamu mukono era mu kuga nti sibirinamu mukono automatically ensi eba yalumbiddwa naye ye n'asalawo aleme kiteka ku Uganda nti yalumbye ensi ye asalawo Kenya eswale buswazi ti Kenya yebadde etereka aba yeekera agala okuyeekera Uganda baba agala okuvujja sente zirina okujja ku gavumenti ya Museveni omukambwe nga bwe nabagamba luli nti Ruto ne mwami Museveni kati balinga balongo muyimbi Chris Evans Kawesi yayimba akayimba n'agamba bw'oba onoonya Peter obuuza Nantale gy'agenze bw'oba onoonya Ruto obuuza Museveni gy'agenze Besigye era nalabanga wano bwe kiina okuggwera era nga yitakiinaako buzibu ku kya audio ziri okuzzaako emabega katono Besigye alaga nti kaakati ate ye Bobi Wine amulwisizza nnyo okuggyawo Museveni wabula ye teyalwisa Bobi Wine wa bannayuganda kujja wani Museveni era n'alabanga bw'ona akaseera kaatudde mu driving seat ak'emyaka 35 akonzibizza nnyo Uganda zizza Uganda emabega kubanga alemezzaawo Museveni nga ye munnange baafuganga aba kato ne wasa era Besigye ekisanja kya Museveni ekya myaka 4 b'emyaka gya Museveni bwa dictator bwa Museveni obw'emyaka 4 abadde afuga ne Museveni nga buli omu alina province gy'afuga province entuufu eba gazetted ne province ey'ekisiikirize ng'oli afuga entuufu eri gazetted ng'ono afuga ey'ekisiikirize okumala emyaka 20.
wabula ono kakuttemu ku nkasi kusinziira ku bigambo bye nawulidde. Alaba kamukeereyeza nnyo era ye awulira ayagala kugira kati ku mulundi guno kiggwa. Mwana yamulema okuzaala ng'akyali muwala muto. Ayingidde zino ezipoozingibwa. Naga ngenda kumuzaala ne Saala yali wa 9 n'azaala omwana naye kano akawala jjana ate ke kannemesezza okufuna omwana. Nga lwaki Bobi Wine aba alemesa Besigye? Oba lwaki nga Bobi Wine aba akeereyesezza okuggyako Museveni? Oba tewaleeta Bobi Wine ate akulemesa atya ggwe okukola ebibyo? Si mudduwo, naawe toli mudduwe. Ffenna goolo kuggyawo Museveni. Ng'omwogezi omu bwe yagamba Magala Muze nti ffenna goolo ye ssente abakozi. Ffenna abalafuubanyi goolo yaffe yakuggyawo Museveni era nga twateesa nti buli omu abeere mu wingi ye. Nga kibiina kisobola okufuna omwogezi, kibeera ne roopu, oba ne kibeera ne sekuritale, kibeera n'omukulembeze. Kitegeeza tulina loolo ez'enjawulo naye ffenna goolo ki? Kuggyawo Museveni. Tikitegeeza buli alina obusobozi bwonna okuggyawo Museveni. Tewaliiwo muziziko gwonna. Gwe ate gye wagenda e Nairobi wagenda naye naye tewatuuka. Tewagenda naye naye watuuka era wasalawo okikole naye nga togenze eki naye ate abeera atya omuziziko mukugobera omulabi. Kale ne simanya kigendererwa ekyali mu butambi obwo. Abawagizi ba FDC navuddeyo ne ŋŋamba nti nkedde ku apaatimenti we bawambira Dr. Kizza Besigye naye baŋŋambye bo tebabimanyiiko era bawulidde nakipya nnyo. Ate abawagira Besigye ng'ate muvaayo mu nvuma ate mwe mwagala bamuteekeko gwa buyeekera. Kati mukakasa obutuufu bwa Museveni nti Besigye yakwatiddwa mu kifo ekyo n'emmundu. Nze nkugambye nti baŋŋambye tewaliiwo kyaliwo. Tewaliiwo kyagenda mu maaso era bo bawulidde nakipya nnyo kubanga tebawulirangako ku nswagiro yonna. Ate mugamba naye mmwe mwonoonye struggle naye mmwe musse struggle ate gwe ayagala okusibya Besigye. Okakasa butuufu bwa Museveni nti ono baamukwatidde wano. Era bw'oba gwe oyagala kunkakasa nti baamukwatiddemu ekyo ovuga ki? Gwe bw'oba oyagala kunkakasa nti Besigye baamukwatidde mu bikolwa eby'ekiyeekera era baamusanze n'emmundu 2 nze zemmwambulolwa zinga tebyabaddewo. Sinziira munnange sijinagagira mbu yeeko nakuumye bubi nze nakuumye obubi aba FDC mu nsonyiwe nze ambasada w'e Nairobi nze wa Kenya mu Uganda nze nakuumye obubi. Nedda nkugambye bagambye tewaliiwo kyaliwo era bo bawulidde nakipya nnyo. Owa FDC awagira Besigye ate kyekikunvunya muziza struggle mabega basiru mmwe era ate nze njagala kwambulula Besigye misango nti oba osanga bamukwatireeyo nga tebannatuuka na wano oba osanga bamuwaayiriza nga bamusanga nawe nga tajjangako mu ggwanga lya Kenya. Ate gwe n'ogamba nti laba musiru musudde struggle oteekako Besigye obuyeekera obumanyi bw'omanyi yakoma n'ogwakyalimpa. Oteekako Dr. Kizza Besigye ogw'obuyeekera gwe wennyini gwagamba nti oli muwagizi we. Bw'oba olaba nga si kya bulabe mwabaze kaki okukiyingira okubanga mmwe mulina kizekendinga nti ddala kituufu baamukutte buyeekera ani atatya musango ogwo. Bakusibanga ogw'okukwata omwana rap ne bakusiba ogw'okutta omuntu madala naye tebakusibanga omusango gw'okuyeekera gavumenti. Kakati omusango gw'okuyeekera gavumenti mwe muli mugumu gonnomeka mugumu ambazo yabadde era agenze kukima mmundu. Yes singa tubadde tututte obuyinza yali badde ze yagenze okukima naye bamukutte ate oli mu kumwambaza buyeekera. Bwamwagala nze mwagala bw'abanga ekyo kye yagamba otambuze nti bannaye tukikkirize golowooza ekigendererwa kye ki? Anaabanga abakiga omanyi
baffe tetwagala kwogera bye tuli naye nze gwe mulaba wano ndi Mbeka. Kakati Besigye anaabanga abakiga okubanga ate alina okusindika mu mwambazi ogumuvunaanibwa nga teyabasindika ku gwakyalimpa. Kuba ndaba mmwe abamwagala abaali badde baga Dokita tasobola Forever Kyagulanyi oyo lwe bamusibako ez'emmundu twabagamba agga nno nga tuzimwambululira ddala. Ate mmwe wammwe tulaba munankyukakyuka munnaffe tuli mu kumujja mu kinyeeno gye bamuteeka nti kya mmundu tubagambe mulabika musajja mwamukwatira nawaka tajjangako eno. Ate mmwe munvuma tinze mulabe wa struggle gwagumuteekako gwe mulamu wa struggle nga nze mulabe wa struggle oba nze mulamu wa struggle nga gwe mulabe wa struggle. Ekigendererwa muggo gumugo nnomeka kyekyaki tubuulire ekiri emabega w'ensonga eyo. Tubuulire ekiri emabega ow'ensonga eyo ey'okumugonnomekako obuyeekera wampaka nno ssebo mwagala mubitukkiriza ffe Dokita ffe maama tumwagala nnyo bamutwale bamusibire bumuyeekera. Senga abadde akyali muvubuka muteege emyaka migikaddiyo okukuteekako ogw'obuyeekera kalabba ansiremu maama wini byanyima. Nedda temubyogera nako. Abaagalwa be abawanika obugalo abakola ki ate be bagumutuuma. Ali bakaaba NRM abagumutuuma n'alikkiriza kuba ekyo kye babaye bamwagaliza naye ayina ekifaananyi kya change. Ate bw'ogamba nti bannange eno tennabayo ku footage kitegeeza Dokita bamukwatira we balina bye baagala omugonnomekako ate bye bagamba anti balabe odduka ki mukwano nga tewaliiwo akugoba. Nze naggambyeko nti tebaamuwamba oba naggambyeko nti yali mu kkomera Besigye. Nze nkugambye nga Ambassador ne wange tebamukwatirangayoko mu ngeri eyo saabimanyaako. Era ne bwe mbinoonyerezaako sibifunye ate nga mbadde nsobola okubifuna obusobozi mbulina capacity njirina Museveni capacity njirina esobola okumanya ebintu ebyo sibifunyeeko.